kyatuuka e Busia ku nsalo ya Uganda ne Kenya. Bodaboda ezisingayo ziriko nnamba puleeti za ggwanga ly'e Kenya. Kibadde kizibu okwawula munnayuganda avuga pikipiki eriko ennamba z'e Kenya ku munnakenya avuga pikipiki ez'ennamba z'ewaabwe. Obubbi bwa pikipiki bubadde bususse kyokka nga kikaluubiriza okwawula nnyini pikipiki. Tulina n'abantu ba hit and run, omuntu ajja wano n'akuba omuntu n'amutta n'adduka n'agenda, poliisi n'evaayo ati wa bodaboda akoze ekintu ekyo, ne tugaana okufuna ebintu ebyo, ne tugaana okutwesinga criminals abo abali mu bodaboda. Nza kukwata omwana ne bamukuba akayondo bikineebula era neebulira ddala. Wabaddewo n'okunyaga abasaabaze okubatemula n'okusobya ku bakyala naye nga kikaluubiriza okuzuula abamenyi b'amateeka. Nga ekyomuwala yavudde etoro ku TGS bwayatuuse wano ne bamukola ki ne bamudifayiringa. Kati abakulembeze b'abavuzi ba bodaboda baliko enteekateeka gye batandise okutereeza embeera eno. Kati waliwo nnamba puleeti enjeru ze bateeka ku pikipiki za Uganda ate ez'e Kenya ne baziteekako nnamba puleeti endala eza kyenvu. In Kenya, when you see a number plate being actually printed in white, that one is Ugandan. So there's a difference is in between the two number plates. Tuna boda wana bana basinga ababoda bavuga piki ze namba ze Kenya. Katote kawo njawulo kono mwana wa boda simu na Kenya wa Uganda. Neba tufubazi kasi bafune namba jja tutasa tumanyira ti omuntu asudo wa boda abade mu Uganda wapa ipaki bade ya Kenya. Kibakoze kijja kutuyambako okuziza obumenyi bw'amateeka naddala nga tuyingira mu sizoni ya Christmas. Era ndi kubasaba bakwasize wamu n'abapoliisi okulaba nti batwala enkola eyo mu maaso okuwandiisa babodaboda ku siteegi. Okuva lwe kyatandika okukolebwa abakulembeze n'abavuzi ba bodaboda ku nsalo bagamba kati balabawo enjawulo mu bumenyi bw'amateeka obubadde bususse. Kyokka waliwo ababodaboda abagamba nti ekyokwawula nnamba kyakumala bya mu bulago. Byabo bino byakutumbirako ssente tebigenda tuyamba. Bugenda yamba Uganda yonna jasi bugenda yamba Busia. Akantu kano omuntu n'omu ebyakagema bugema yakatamusawo kuti kabaka kutaasisa ki. RDC w'e Busia Kapiteni Chris Michael Kiria ne RPC Julius Tusingwire betwogeddeko nabo ku lukomo lw'essimu basiimye enteekateeka eno kyokka baakongera okugyetegereza okugiwagira n'okuwabula abagitandise. Kibayambako okutegeera bodaboda bwebanga ekoze omusango netumanya ya Uganda oba ya Kenya. So idea nungi naye tujja kwongera analyzing mu security committee yaffe tulabe ekizibu ekirimu n'ebirungi